Mama Kiyumba gwolaba mu katambi oyo abadde agezaako okutoloka ku poliisi ebadde emukutte nga bamutwala wali ku deportation n'agwa okuva ku fulo ey'okuna waggulu n'agwa ennume y'ekigo wansi n'afiirawo. Ono amenyesemenyese amagulu emikono yenna abetense. Bamukuta ne bamusiba ne bamutwala ku deportation. Abadde agezaako okutoloka ku basirikale abamukutte n'ava waggulu ku fulo ey'okuna waggulu ku kalina n'agwa wansi n'afa. Mama Kiyumba ono mbw abadde mukyala mukozi nga business woman era kigambibwa nti abadde alina ebiyumba ebiwera ebina nga mukyala alina ebiyumba ebiwera ebina naye abadde n'abantu abatamwagala bamama Kiyumba banne nga bamuwulirako obujja. Abadde n'omusajja nga mu Nigeria bamama Kiyumba abalala nti be babadde ne mu kkobaana ery'okumusiba nga omanyi nti bizinensi nga mwerwanisa babadde bali mu kkobaana ery'okumusiba bulijjo bamusiba ng'avaayo naye olwaleero ate afudde bufi kuba abadde agezaako okutoloka ku basirikale. Mbwe enfaayo erimu n'eddogo. Bamama Kiyumba bali abalala babadde bamuwalana era babadde bamuloga. Mujjukire bamama Kiyumba bano baba bannayuganda babeera bannayuganda so tewali kitasoboka. Omukyalo ono abasinga obungi bamwogeddeko birungi byereere naye ate ne bamunenyaamu okutoloka ku poliisi. Engeri gye badde bamukutte yandibadde aguma ne bamuzza oba e Uganda ne kati wuuyo agenze kufa. Kakati njagala nsooke nkutuuseeko abamu ku abo aboogedde ku nfa ya mama Kiyumba ono ne be bamwogeddeko. Nawe aliyo ng'olaba vidiyo eno baba mama Kiyumba ono Halima Namatovu nga yabadde mama Kiyumbawo. Tubuulire abadde mukazi nga yeeyisa atya nga we tumwagaliza ekiwummula eky'emirembe. Vidiyo kanji kutuuseeko gimpereka like vidiyo yiyo. Halima rest in peace. Nze wano wentudde ondaba nobwonga mbasawa zino tukwate ensawo y'oddayo ewammwe. Nsitulirawo ensawo yange wallahi nga ndi mulamu nga siri mufu. Halima rest in peace. Emyaka 5 mu Saudi olumama Kiyumba polisi yakwata ogwasooka nodduka kate kuto gwokubiri omuntu olina sensi 5 otegeera bulungi ovota ku floor number 4 dada obulamu obwo bwetaaga. Abanya Uganda mwesule eddalu mugire we mukoma. Mwesule eddalu mugire we mukoma. Bagenda kutuusa ekiseera batugobe mu Saudi Arabia nange mwendi nkaba Nigeria mwe babagoba Dubai. Mukisusiza nno. Daba bwaleetera abantu ekizibu. Video turi mugitambuza. Awumulemerembe tujja musangayo. Baana mmwe musembere waneno mbawo olugambo. Eriyo ava okundetera olugambo mu inbox yange. Mbwe omukyalo ono gwe tubikoone yafudde mama Kiyumba. Bannanga abatolosi mulina ennaku omufuta yogerwako sigenda mwogerako bubi. Mukama Katonda amuwumuze mirembe n'ebyamusobako. Mukama Katonda amulamuze kisaamusonyiwe era tusaasirako abazadde be n'abantu be n'abaana be balese. Naye abatolosi mwebeeriremu ebyaddala mwebeeriremu. Omukyalo ono bandetedde olugambo mu inbox mbu babadde bamukutte bino bye beewala n'abatolosi n'abatolosi ne bamutwala ku deportation. Kati mbu olunaku lwa leero abadde ayagala kutoloka ku deportation addewa baleme kumuzza Uganda n'asalawo n'ava ku kalina ya kusatu ne yeekata wansi ekigo tazze ngulu afiiriddewo naye nga kiki ennyo. Kakati mama Kiyumba ono Halima okufaako kuzzeemu ebintu bingi ebyogerwa mu kaseera kano oluvannyuma nga amaze okufa. Kigambibwa nti afudde eddogo. Bannayuganda banne babadde akola bizinensi y'emu ey'okubeera mama Kiyumba mu Saudi Arabia eyo babadde tebamwagalirako ddala nga tebamwagaliza. Abadde mukazi w'amaanyi mu nsonga z'ebiyumba ebyo ng'alina bizinensi nga 4 ge mawulire genfuna. Halima mama Kiyumba ono omugenzi kati
abadde alina boyfriend we omunaggana, abadde mu Nigeria munaggana, mu Nigeria ndowooza nga beeyagala, naye ng'omukwano gwabwe guluma bamama Kiyumba abalala nga bamuwulirako obujja, era okufa kwe kumbu kuvudde mu ddogo, mbu kuvudde mu ddogo, sirina bujulizi na bukakafu, naye mbu kuvudde mu ddogo. Bannayuganda banne be bakola bizinensi y'emu bamuloze n'atuuka okufa, kubanga omukyalo ono abadde asibibwa nga omanyi Saudi Arabia eyo mutolosi. Mama Kiyumba tabadde na mpapula ziri ligo okukola ebyo byabadde akola n'okubeeresa mu Saudi Arabia ng'akola ebyo ebintu, abadde mumenyi bw'amateeka. So poliisi ezzeemukwata, naye ne poliisi mbu okujjanga okumusiba badde bagiyitanga buyisi, bakompitita be nga bamuyitiranga poliisi. Naye emirundi egisinga gye bazze bamusiba, gye bazze bamukwata, abadde ajja avaayo bulungi nnyo. Naye guno omulundi gwe basembyeyo guno mukwata alyoka afe, naku ndowooza nga yesterday but one bamukutte ne bamutwala ku deportation. Kati ndowooza bamutuusa ku deportation ayagala okubeesimatulako, ndowooza amyansaawo, kubanga okimanyi poliisi zeeyo bwe bakukwata tebakukwata bakukwate ku mukono ogende nga bana Abannayuganda ogendera ku buyongo ng'otambulira ku bulenge bw'oti. Bwe bakutuusa ku deportation center bakuleka n'osooka ne weetaayamuka. Ndowooza kati ye yagadde okutoloka ku deportation center ayitire eno ku bizimbe bw'ati waggulu akkirira agende nga bw'obimanyi. Just banyumiza we kiyinza okuba nga kyabadde, kubanga bw'obanga yavudde ku fulo yakuna waggulu ateeka okuba nga yagadde okusaliriza bw'ati ku balconies, nayagala okusaliriza bw'ati asobole okugirira bw'ati atoloke, n'aseerera n'agwa wansi ennume y'ekigo. Abadde mukazi munene, nga mukazi munene, mukazi mweru, n'agwa n'amenyekamenyeka yenna ne bamuyoolayoola ambulance okumutwala mu ddwaliro gy'afiiridde nga bamutadde ku oxygen. So Mama Kiyumba Halima bw'aba nga abadde Mama Kiyumbawo mwagalize ekiwummulo eky'emirembe. Bamba bagamba nti omufu tebamwogerako bibi, bonna be yakosa ne be yanyiiza mumusonyiwe. Nammwe Bannayuganda abali eyo nga mulwanisa bannammwe, Saudi Arabia si yammwe, Saudi Arabia si y'abazadde bammwe, si y'abakitammwe, nammwe muli mu kweyiya bweyiya. Munnayuganda munnammwe bw'abanga badde Mama Kiyumba ng'alina abawala abalala abatolosi bayambako okubabudaabuda n'okubafunira emirimu, ate ne mumulwanisa ne mumutisa ne mumusibisa. Bannayuganda kiki? Lwaki mulina emitima emibi egyeko okutuuka awo? Mama Kiyumba bano bantu babizibu nnyo, kubanga balinako complaints nnyingi, bantu bazibu nnyo Mama Kiyumba, tukimanyi. Naye omuntu ne waba abadde mubi, tabulayo bakoledde birungi. So entalo mu bizinensi okulwanagana kino mbu bye bireetedde omukyalo ono okubanga essaawa zino kati zembuyaga ezikunta, okufaako mbu kulimu eddogo, okufaako kulimu ekkobaane, okufaako kulimu obutaagaliza, bintu bingi gabe bifumbekedde mu kufa kwa Mama Kiyumba ono Halima. Naye bw'oba ng'oli eyo nga Halima Namatovu abadde Mama Kiyumbawo, tubuulire abadde yeeyisa atya? Tuwe endowooza yo mu comment section, omukyalo ono abadde yeeyisa atya eri bakadama babadde atolosa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwenna abasubscribinga, abalikinga, abasharinga nammwe abakomentinga. Mubeere bulungi. Peace and love.